Breaking news ebya Sheillah Gashumba si birungi bimaze ne bivaayo bibino mbikuletedde akatambi konna just nka haidinzero akafaananyi naye ngenda kuba nkakutera mu maaso awo oberenga okalaba nga bwe nkola yafano kwana boyugi ka video mbadde nsaba okampeleka like abenga kasi otambula katukere omuntu yenna yandiyagadde kumanya kweno information bwenjogerera ssaawa zino tubadde wano ku tuli bulala concert amawulire amabi oba obutambi bw'omuwala w'omusajja munene wano mu Uganda amanyikiddwa nga Frank Gashumba omuwala kibwe ntegeeza Sheillah Gashumba akatambi ke kafulumye wamu ne bbawe RickMan kino ekintu tetumanyi wa wekirese Sheillah Gashumba oba RickMan naye nga wenjogerera ssaawa zino bali mu Maziga bavuddewo dda online tebasangibwa n'owo bakubira essimu tebaliiko nga nyongera okujjukiza Haji Miti ono nga mulombi w'edduwa namba eri awo esembe 15 mu inboxing aberenga kuyamba ate nga ye Shadik Property Consultants balina amataka gatandikira ku miliyoni emu wamu n'okwambuka we bali okubeera nga bakuyamba wenjogerera ssaawa zineno omukulu Frank Gashumba bamutaddeko dda amaaso bamunoonya wona waali babeere nga bamuggyako information ku kino ekintu ekitrendinga ssaawa zino bagamba nti no ayinza okuba nga ayagala akozese afunye strategy ya promoting oluyimba lwe luno olupya olumanyikiddwa ng'omugo gwa musa ndooza mwena mukimanya akatambi nkalina gwe naaketaze namba ngeri awo esembe 151 ginboxinga gwe naina business we naagala akatambi ka inboxinga nja kuba nkuteerako inboxinga gamba nti no ova kwana boyugira wa subscribing anja kuba nkakuteerako mu bulungi oba mu mutima omulungi mirenga akakola kinga akakuteerako sifa bakatadde wabula naffe just bagitusindikidde naffe ng'abaana mawulire naffe ate tuba tulina okukola ki okubawa information nebino nga mbitadde emabbali omukulu Sami Mighty Family avuddeyo n'atabukira omukunja nagamba omukunja ntino bambi olunaku ewa ennaku ez'omuzannyo zaaweddewo kati twazeeyo ku mulimu gwaffe ogw'okumubilizinga abantu okujoininga nuupu okulaga abana Uganda ebirungi bya nuupu gwowenna atakimanyi biri ebintu bye baali bakola nga bagamba nti no ahambo Sami yalidde King Shiba wabula tebyali bituufu wabula just yali stunt era nga Sami wa Mighty Family agenda kuba akunyonyola nga nyongera okujjukiza gwowenna tanaba kusubscribinga no kwanda boyugi wanookka osanga amawulire agali updated oba agali well informed ate nga tegali synthesized okisegeera nga tebataddemu oba tebagaseemu ebirungo oba onfuna wano wokka subscribinga video kampeleka like commentinga wanda boyugi I sign out basebo ne banyabo mugamba mutya amanya yenze Sami mukwano gwa mukwano go abamu gwe mumanyi nga CEO da Mighty Family nzize wano okubategeeza ku mboozi ebadde etambula ey'omukunja atasera ne King Shiba ngera mu mboozi eyo mulimu ekibuuzo Sami walya towalya nzize okwogera ku mboozi eno mbategeeze ki ekigenda mu maaso nti nalwaki tetukyasobola twala mboozi eno mu maaso ngera nsaba omukunja atasera awamu ne Ganjani Ame awamu n'abawagizi bo mu nzije mu mboozi eno kati saawa ya leero sikyasobola kugyenyigiramu sikyasobola gitwala mu maaso kuba ebadde ekutte bannayuganda omubabiro ne kabaata kennyini akulaga nti mu live ze yali akoze emboozi eno ebadde ekoze nnyo oluvannyuma lw'okugikolako emabegaawo n'egenda mu bantu 4,500 kyatwewuunyisa nnyo ne kitulaga nti bannayuganda mwetaagayo omuntu alinza okulumya omutwe mpaka ng'ofudde kubikwatako mwatulaga nti temulina nnyo byakukola mwatulaga nti mwagala nnyo ebintu bwe bityo kale naffe ne tusigalamu n'ekiboozi ekyo nga tukyakinyiitiza kibadde kigendera ddala ng'era tulina ne series ze tugenda okuleeta twakuleetinga ekiboozi ekyo olw'ensonga y'okuvuma Shiba olwakatambi akafuluma nga akuba mukunja ne mumuvumanye ebivumo bingi mwamuvuma mu Lulugwala mu Luwalabu mu buli lulimi mwavuma nnyo King Shiba kati ngaffe abamanyi nti King Shiba omutwe simulamu kyatuluma kwe kunoonya engeri we tubajja ku mulamwa ebivumo ebyo musobolo bigabirako mukunja naye mu muvume omuntu n'akuyamba biki kale ekintu kyaffe kyakola mwasobola okulekerawo okuvuma Shiba naye ekiboozi ne kituuka ekiseera ne kinyuma era tubadde tukyakitwala mu maaso mpaka olunaku lw'eggulo omukulembeze w'eggwanga lwe yavuddeyo n'ayisa etteeka oba n'agezaako okulaga tuwa eya Uganda yonna egenda okutambula nga ggulawo woofiisi ze oba woofiisi zaffe ez'ekibiina kya NUP
oba woofiisi zaffe eza people power oba woofiisi zaffe ez'enkyukakyuka kuffe ab'enkyukakyuka